Live ku Projan Media TV yonna gy'osinzira tukwebaza okubanga oli ku Family TV enemanyiddwa nga Projan Media TV nagamba wano tetuyomba wabula tuteesa endowooza zaffe ne tunyumirwa ne tuinteractinga ne tuba nga tufuuka ba mukwano yonna gye tuli. Olunaku olw'eggulo kyaddaaki omwana amanyiddwa nga Amal kirabika agenda abondinga ne taatawe omupya amanyiddwa nga Dr. Hamza Ssebunya olw'ensonga nti waliwo ka video akasatulatinze ku social media bambi nga Ssebunya agezaako zanya n'omuto nga wookalabaawo nga bali mukwano ng'era agezaako omwana agezaako muziniramu amazina gabadde g'abayindi nga balaga essanyu erigenda maaso mu family ekintu ekyaleetedde abantu ogamba nti yadde mu nnaku ezasooka omwana ono yawulira nga awuubaala naye at least agenze abondinga ne taatawe omupya era mu mbeera yeemu ne taatawe alabika alina omukwano gwe gumu eri Amal Musuuza. Tuba congratulatinga era tubebaza okuba nti family etambula temulimu nkayana Eddie Kenzo ali bulungi ne bali bulungi commentinga likinga